Buterevu tukomye wali ku 98.7 oli mu programu y'Enganzi muwanguzi yeetawanika era nga Prosper Junior School Day and Boarding be batuusaako programu yaffe Enganzi muwanguzi tawanika era nga mu byonna ebigenda mu maaso n'okuteesa kwa Katonda nga bwe kuli. Prosper Junior School esangibwa Nabweru okuliraana ekisaawe ku playground era nga bw'oba obeetaaga obafuna ku namba z'essimu zino eri 0701 978 435 oba ku 0392 964 930 nga tukomyawo mukwano gwaffe Katonda waffe gwakoledde omulungi ddala. Njagala okuyisaawo nate ekirango kino ekyenjawulo Midland Parents Academy Kawoto Kajansi ssomero lya secondary ekuvira ddala ku senior 1 paka ku senior 6 era nga ly'abawala n'abalenzi lisomesa arts ne sciences era nga omusingi gwa bulokole bino wammanga n'omuyizi mukwano abifunira nno ku bwereere omukisa gwa Katonda nga mulungi. Omufaliso, ebitabo, peni, uniform, eddagala ly'amannyo, eddagala ly'engatto, sabbuuni ayoza, sanitary pad ery'abawala, ekikopo, essowaani bya bwereere nno ku ssomero. Abaveeka, ebitabo, peni, uniform ne lanchi ebyo bye eby'obwereere. School fees zaabwe ziwandiikiddwako omuwendo gwegwo. Ab'ekisulo $54 ate abava ewaka $28 okwewandiisa $3 gyokka era nga kugenda mu maaso. Ennamba z'essimu z'owetaaga okuba nga obakubako osobola obbasinkana oba obbafuna obulungi 0078 3 8 oba 0753892535. Awo nno mukwano abazadde musabibwa okuba nga mwefunira omwaganyo ogwo n'omukisa ogwo eri abaana bammwe. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe. Kakati bwe nasaba bwe ntyo n'omwami oli yali akyaliwo. Kati omwami bwe twamitinga ekirala kyenjagala okwebaza Katonda. Omwami wange oyo omwami oyo yali tamanyi Katonda naye nze twabeera mu relationship like 1.5 years nga tamanyi bwereere bwange. Twasisinkananga n'angamba soma nampa ebyetaago nengenda ku ssomero. Kati twatuuka ne mala senior 4 meyambuza naye yakisanyuka nnyo bwe nalaba nga nkoze bulungi. Kati awo twamala ne tumitinga ne mubuulira ne mugamba anko wange angambye ngende mu busomesa obwa primary. Nagamba yi nambuza naye gukyayagala okweyongerayo ne mugamba ye. Nangamba nze I cannot get married to an S4 graduate. Nangamba kati genda ononyo essomero lyoyagala ojombo tasobola kuwasa wa S4 na kugenda maaso. Nangamba genda ofune essomero lyonna lyoyagala bwe lyowulira ojje ondeetere requirements zonna ozineetere wano ogenda osome. Nengenda nenfuna ekifo ne bampa ekifo ku GSS nenjoininga senior 5 nampeerera awo omwami we yatandikira okunsomesa. Nansomesa senior 5 nansomesa senior 6. Omwanjulidde kojja nti kojja mune weebale kunsomesa naye nfunye yannyongerayo. Twali tetunagendayo kumwanjulayo. Yanko yawulira nabuulizi nti muwalaawo yagenze ku ssomero. Kati bwe yagira n'abuuza naye yamusasulidde fees. Naye ngamba brother wange gwe bireke nze nja kumunnyonnyola tojja bisobola. Enaddayo nemutenaana bwe yamala n'akitegeera n'omwami n'amutegeera. Nentandika n'ensoma. Omwanjulira oba abiwulira mu lugambo? Yasooka n'abiwulira mu lugambo nagenda n'obimugamba ng'olwedde amanyi buli kimu n'omwami ng'amumanyi kubanga baakolanga in the same place. Lwakuba oli yali mu positi ndala noono ng'akola mu positi ndala. Kati nanko n'angamba ekyate kirungi nnyo bw'oba ofunye omuntu w'obuvunaanyizibwa ekyo omuzadde yenna kyaba yeetaaga genda osome. Nensoma nemala era senior 6 nakola bulungi. Nengende Makerere
kati bwe ntuuka Makerere mu first year wano nzijawo ntya Mutundwe. Bwe ntuuka Makerere mu first year omwami yali afunye omuwala omulala nga gwate ogenze mu first year. Yamufunaawo nga ndi mu senior 6 ndowoozaawo. Nagenda ogende Makerere kuba okujja wano eno nalina mukwano gwange twasomanga naye yali amanyi nnyo ebyobulokole mu bumpimpi yeyanyambanga okuyimirira. Nangamba naye gendako Mutundwe eyo olwo bikutabudde nga bintabudde sikyabitegeera. Olwo omwami agenda nakwanjula naye nga bw'otunulamu bwe najja wano okusomesa ng'ekizibu ekyewaffe twali tetufumbirwa. Bamaama baffe bonna I think by then it was 2007, that is when I came in this place. Wano najjawo mu 2007 Mutundwe. Kati bamaama baffe bonna n'abaliwo kati kuba nze maama wange azaalira ddala akyaliwo. Oli yafa yali muganda we Musenga. Muganda wa maama. Kati oli senga ye yafa dda. Kati ono naye naafa oluvannyuma. Kati bote nga bufumbo bafumbirwa ne bazaala abaana ne batuula ne bagula ettaka ne beewombekera ne bazimbamu okuva ku maama asooka mpaka. Kati noono ye ate yali abaddeyoko obufumbo bubeera bwa leero nobye luli nkomyewo leero nobye lundi nkomyewo. Noono senga waabwe eyankuza naye yali yeewombekera nga naye yagula ettaka lye n'azimbamu ennyumba ye n'atuula awo. Kati ki ekyokufumbirwa nga bw'otunula tekiriiyo. Teriiyo mbaga ewaffe mu bamaama newebeera eno mu batata baffe. Nze yalokoka nenzija wano ne basimulwa ekinze gwe bakuba embaga. Mpozi ne baganda bange bano abalala benkuziza be nayingiza mu Katonda oyo gwe nakuza kuba nze Mukama we yansimulula. Najjangayo bano abalala ne mbakwatako. Tugende maaso endolo tunagikuba kati era etandika okulaya. Ekitiibwa tukiddize Katonda. Kakati ogenda okutuuka wano ng'ebintu byonoonese. Enda tutuuka wano ng'ebintu byonoonese. Watandika omulaba ng'akyuka atya? Ng'akyuse. Nagenda ogende waka n'ensangayo engoye z'omuwala omulala. Kati ate twalina n'ekizibu ekirala kya busungu. Kati awo nze natabuka nnyo ne ngamba kati wano sikyaddawo. Bwe nva ku ssomero mbeera waffe engeri muno gye mwayingiddemu omuntu omulala wano sidda. Era bwe ntyo bwe nakola. Wasanga ngoye naye yawamusanga nga mwali? Nedda. Oza yajjanga nga siriiwo naye. Nze nenkwatamu ebyange byonna neerabirayo album gye nali neerabirayo. Naye ebirala byonna nentuula ewaffe nga sirinyayo kigere sikola ki. Olwani akuweerera ate? Munange Katonda bw'aba aguddewo. Omwami oyo era yampeereranga ng'anoonya ewaffe n'ampa ssente nengenda nensoma. Kyenamala ne mugamba kati awo ate bwe najja wano nekisukka nengamba ate kati n'okulokoka nalokose. Tufuuke kati tubeerenga baluganda mbeerenga sister na brother. Era munange Katonda ye alabirira ekigambo kyo kituuke ate bw'atanula okukola akomenkereza. Akuyamba nga taata w'abamulekwa ayamba yanyambira ddala kuba ebintu bye nakolanga n'obusungu n'okuyomba kwe nayombanga tosuubiranga oyo omusajja ayinza okumpa ssente. Omusajja aleetanga ssente ng'ate asasula buli kimu. N'amala n'agenda nange nensigala awo nensoma. Kati bwe natuuka mu first year Makerere olunga byonna bitabuse biki oyo mukwano gwange nandagirira wano Mutundwe. Bwe najja Mutundwe ne batusomesa nengamba ng'ate byonna bye boogera biri ku nze nengamba bulijjo sirokokanga. Ne bagamba obusungu ne bagamba nga buli kye basomesa obutafumbirwa obukambwe okuyomba byonna nabirina nze gw'olaba nali nnyomba
ane ku kyalo bammanyi nga ndi muyombe nga otandise kuyomba. Nze nayagalanga okuyomba twali ku kkubo anzira n'okwo okukuba nebeera nga ntambula bano abavuga obugaali bayitawo ogira n'okubaka engere n'enkuvuma kati nagenda okujja eno ng'ebintu babisomesa neŋŋamba ebyo bulijjo byonna bibi nga sibimanyi kati twalinanga muganda waffe omukulu ng'ayagala baka abasajja ze gwe yatwalanga nembavuma ambavuma angamba wama jangu tugende obasesebbule nengenda nembasesebbula nenkomawo mubasanga mu maka gaabwe paka kati we najja eno ne basomesa ebintu nengamba banaye era bwe bayita abalokoka nenzirayo nendatula nengamba nedda bulijjo nze sirokokanga nenzira muno nenjatula obulokozi naye kyeneebaliza Katonda nze buli ekyandeeta wano emutundu buli kye nasaba mu biro ebyo Katonda yakikola buli kye bansomesanga nabeeranga n'ekitabo nze nga buli kye bansomesa ndina okiteeka mu nkola kiwandiika ate nze Katonda yampa memory ne bwe mba siwandiise ntuuke waka ne memorizinga neŋŋamba basomesa kino na kino kati ndina okikola oba njagala oba swagala nalinanga that determination within me bwe mba nsazeewo ekintu nti ngenda kukikola nkikola batusomesa okusonyiwa nze nali mukyayi nnyo erinnya ly'omuwala oli sigenda mwogera naye nga bw'obanga gwe bakuyita erinnya eryo nga nkukyawirawo oli gwe wasanga ewuwo nempulira nga bali kuyise nga gwe nkukyawa nga nkukyaye lwalinnya eryo ng'obusungu busituka busitusiika zitampulira eryo erinnya nga ekintu kiri kigolokoka mu nda yange obusungu ne budda buto naye baasomesa okusonyiwa bannange kyamberera kizibu neŋŋamba Mukama nasaba essaala eno neŋŋamba Mukama njagala ompa ekisa njagala omuwala ono omukyalo ono nga bwe nandyagadde maama wange yanzaala mwamala ne mwesinkana ne mwetegeera ne twesisinkana musinkana woolwo kati nze we najjira wano ne bansomesa okusonyiwa biki ne ntandika omusabira okulokoka omwami nedda omukyala ye nemusabira omwami nkyasaba obulokozi ne kaakati nensabira omuwala ono alokoke ategeere Katonda kuba yakolanga ebintu bingi ng'akuba amasimu n'avuma napita scrap spare tire leftover byokyi ebyo naye engeri gye nali nzize wano Katonda ate yanyamba ekintu kimu nampuwa obukakamu olunaku Katonda lwe yansimulula mu busungu kate omutima gunveemu baali bansabiranga bankute eno neeno nendabanga siroota sikola ki nendabanga banzija mu kinnya ekiwanvu ne bansikayo bwe bati kola ekintu kino ekyobusungu lwe kyamvako kati awo nentandika okusabira omukyalo ono naye akola ki alokoke ne batusomesa okubuuza Katonda kubanze ebyo byonna nali sibimanyi kati we najja wano ne babituyigiriza olwo nga ntuuse ndokose ntuuse ne kudda neŋŋamba ono omusajja kati ngenda mutta kuba sina mulokole nga nsazeewo kati bwe nagenda maaso gawe na Mukama n'aŋŋamba oyo ye mwami wo neŋŋamba ate atali mulokole n'aŋŋamba oyo ye wuwo n'aŋŋamba bw'onoosaba n'oyimirira ngenda mukuwa naye bw'otayimirira bagenda mutwala nebintabula nnyo nnyo kubanga embeera ebiseera ebyo yali mbi nnyo ate neneeyongera mbeera niyagibiza musajja yakuleeteranga sente n'akuwa noddayo naye kati nali namanyira okwagala kuli kwe yanjagalanga nga mbeererawo buli kaseera obwo obudde nga tebukyaliwo obulamu bwakyuka kati nange nentuka ekiseera nenkimanyiira nga mulaba bulabi ate kati bwenzija kati olwo nga nfunye endowooza endala nti kati ono kamuleke nfune omwami omulala omulokole ono yemute akusomesezza otaddemu kapito kakati etwagira bwe twajja wano ebasomesa Katonda mwatu yali wakisa kwolwo olunaku lwennyini n'aŋŋamba oyo ye mwami wo eŋŋamba ye n'aŋŋamba saba awo nenyiikira okusaba nensonyiwa nensabira omuwala ono Katonda yampa ekisa musumba nayagala omuwala oli
nga tosobola nakumanya nga namukyawako. Nze mwe natuuka ng'okusabanga gwensooka okusabira nendyoka nesabira nemusabira buli kirungi kyonna Mukama bamukuba embaga, Mukama omuwe n'omulimu, Mukama okole bwoti asobole okuva ku ne mugamba Mukama muwe omukisa. Katonda yali wa kisa. Omwana ono yamala n'alokoka, mukyalo ono yamala n'alokoka. Kati waliwo mukwano gwange gwe nali nsaba naye ng'amanye, era mukwano gwange oyo yakyukira ye, ate ye yakyukira ku nze, yagenda okulaba nga ebikolwa byange bikyuse. Era naye namusitula nemuleeta wano. Kati kwolwo ye yali azze okusaba, nze nga sizze. Nankubira essimu n'angamba nkubulire Katonda akoze ekyamagero. Konze kiki? Nti oli namusanze eno yalukose. Ne mugamba okakasa nti ye munange waliwo olukungaana lw'abakyala. Kwali kyali kisiibo. Kati olunaku olwo lwe twa breaking nga nange nenzija. Bwe najja n'ensanga omuwala. Banange nze musumba oli omukyala yanvumanga. Lunaku lumu nankubira n'essimu n'angamba kungamba ngenda kuloga oba ogweddalu. Nga tebiriwo byakukweka, tebikyaliwo. Angamba bw'otamuleka omusajja ngenda kuloga. Kati nze we yamala okungamba ne mugamba. Yali mukazi muwala abana abawala? Yali muwala naye kuba yali tanazaalako. Naye nga lwakuba ye yali ansingako ki obukulu. Ne mugamba naye nze gw'ogamba nga ndi mulokole. Yangamba nga mpozi weesiga ddogo naye tojja kunsobola. Kati ne mugamba naye nze nga ndi mulokole. Ku ssimu? Olwo obusungu bwakka? Obusungu nga bwakka sikyayomba, sikyatabuka. Era nga wankubira nze saagana nga mukwata. Nga mukwata essimu nanvuma. Yamala ne mugamba maama omaze. Omwami yakitegeerako nti akuba n'akuvuma? Nali sikyetaagana kumubuulira ebyo. Ng'ebyange kati nabikwasa Katonda. Nga ndaba ono ne bwe namugamba teri kyagenda kukolawo. Ne mugamba maama omaze. Ne mugamba naye nze nga nalokoka. Mukama akusaasire naawe akulokole, akulaga amazima. Ne tubeera mu bulamu obwo. Kati we kiseera ekyatuuka, mbadde nzija mu 2007 eyo yennyini. Nasaba bwenze bwe najja wano nasaba saala zange. Engamba Mukama engeri gy'ongambye nti ono ye mwami wange, njagala onteekerewo nange nkusaba ekintu eki. Waaba ye mwami wange teri kuzaala mu mukazi mulala mwana. Engamba nti ye nengamba nze Mukama ekyo kye nkusabye. Nze saagala mwami wange kuzaala mukazi mulala. Wadde tunaba kujja kufumba. Munnange nkubulire baanoonya omwana naye omwana yagaana. N'abaana wagiwanika? Munnange era bwe najja wano n'omukyala yangamba. Kuba natuuka ano bambi kye yasooka okukola kyali kuneetondera. Nangamba nkusaba onsonyiwe. Aluwa? Oyo omukyala yennyini namusanga wano nga tuzze twali tumaliriza okusiiba olunaku olwo. Nga yalokoka. Ne tusisinkana kati leero nga ffenna tuli balokole n'okugenda yali agenze. Ngati yavaawo yafuluma ennyumba. Kirala kye neerabidde Katonda lwe yansimulula omukyala ono ogenda. Begamba baali bansiba. Kati olunaku olwo wadde nali simanyi bya bulokole nnyo naye nali nayiga okusiiba. Buli wiiki nasiibanga ennaku 3. Kati kwolwo neemalamu ekisiibo nembeerawo nengamba ye Mukama nga toyegeddeeko. The next day nendoota ekirooto nga ndi mu kiwonvu. Naye ng'emabega aliyo olusozi lusinga fulaati eno obuwanvu. Kati nga sisobola kuddayo. Mu maaso nga waliyo ennyanja. Kati nayo nga sisobola gendayo. Ate eno ennyanja yalimu n'omuti. Omuti ogwo okuva ku kikolo n'amatabi n'amakoola nga misota. Kati nga ne bwe nsitula mu kirooto muli bwe nagezangako okusitula ekigere bwe nti amatabi amakoola, the leaves of that tree egyali emisota nga givaako ne gijja nga teginzikiriza kuvaawo. Kati mu maaso nga sigenda emabega siddayo. Oli wakati awo? Ndi wakati awo. Kati mba ndi awo abasajja bajja babiri nga bambadde white nga basinza. Omulala nankwata ku guno omukono n'omulala nankwata omukono omulala. Ne bandinyisa olusozi olwo nga tulinga otutambulira wano. Nga tosobola kuwulira nti otambulira ku lusozi. Ne bantambuza
ne balumazaako ne bantuusa ku kkubo nga tusinza nange muli nali nsinza nabo oluyimba ne bantuusa ku kkubo ne banta nenzira engulu nga simanyi kati nze engeri nali sinabitegeera nnyo nengenda nembulirako oyo mukwano gwange twasabanga naye nengenda nemuyimbirako n'oluyimba lwe tubadde tuyimba nangamba naye nga Katonda mulungi gwate Katonda alabika akukoledde akusomesezza olwo olunaku waayitawo olunaku lumu omukyala n'akola ki n'agenda yali yayingirira ddala mu nnyumba iye yali yayingirira ddala mu nnyumba n'ennyumba eyo gye twali tuzimbye nze nali nkomye girabanga nga bakyazimba kati okugga ono yeye yakola ki yeyayingiramu kati Katonda we yansimululira awo omukyala n'afuluma ennyumba n'ajjamu ebintu bye byonna n'akola ki n'agenda kati nze mu kusooka nali sitegedde nti omukyala yakoze eki yagenze olwo nga n'omwana era yakola ki yagaana mpaka yagenda ngaera tazadde eby'omwana byo byali biganye byagaana Katonda ye ekyo kyo yakikola kati bwe twamala awo nze nenkola ki omwami n'angamba naye nkusomeseza nkulabiridde lwaki tonza omwami naye yali akkiriza kubanga bagenda mu ddwaliro ne bamuwa ripooti yeyiye ne bamugamba nti tasobola kuzaala kati n'omukyala ne bagamba nti yakozesa nnyo family planning naye tasobola kola ki kuzaala kati omukyala bwe yagenda nze nensaba Katonda nengamba Mukama wangamba ono ye mwami wange njagala olwaleero luno ngenda mu meeting naye njagala mwana ate njagala mwana mulenzi omwana wange namutuuma erinnya nga sinamuzaala ekiri ekyo kyennyini nendoota nga nzadde baby boy nga munene bw'ati kati nze bwe twakere ku makya namugamba naye nga naloose nga nzadde baby nagamba baby n'aseka kuba ye yali amanyi ripooti eri gye baamuwa mu ddwaliro era ye ndowooza naye teyakkiriza Katonda yali amaze okunkolera Katonda ye yali akikoze munnange bwe twamalaawo nenconceiving olwakuleeta mumaka ngaawo tuli waka ng'olwomaliriza okusoma nga sinamala kusoma ng'akyansomesa nga bwenkola ki tewalinda byakukuba kadaali nalinda byakadaali nali njagala kulaba ku mukono gwa Katonda nange neŋŋamba njagala nzaale ng'olwo oli mwaka ki ngaawo nazaala omwana wange yasooka namuzaala mu 2007 ng'oli mu second year third year nga ndi mu second year Katonda munnange nampa omwana era omwami wange teyakikkiriza bwe namugamba nti nfunye olubuto nangamba olabika olimba tugende bakukebere nengenda ne banki checkinga ne pregnancy ngeri positive nasanyuka nnyo nze Musumba n'akazaala abaana kati mpezeza abaana 6 naye nze buli lubuto olwenfuna bankwatanga nga queen omwami yagala nnyo nanfunira special doctor emulaga nkolako buli kimu kwegamba ndabye obulungi bwa Katonda nenzaala baby oyo nenzaala era nazaala baby boy abantu wano tunnyonnyodde obulungi mu kusaba essaala olwedde bali bafumbo ali mumaka yasitula dde ebintu bye n'abireeta ng'obadde osabira wabweru wamaka naye nga kati ye nga ajja eno gye yampangikizanga ennyumba okusoma ng'ajja n'akola ki omwami kati awo wenkugambidde kinayagala tuseparatinge Mukama n'angamba nedda oyo mwami wo neŋŋamba kati bwe nagira neŋŋamba kati nembirowooza ka waliwo wano abasumba be nayimiriranga nabo nenzija nembanyonyola n'agamba nedda Mukama aba agambye nti ye mwami wo ate kati tekyetaagisa muleka bw'abanga ye agambye oyo ayagala odde mu makaago ddayo mu nnyumba yo kuba ye yaŋŋamba nti nze sisobola kubeera muzigo nga ndina amaka
ojja kubeera ng'oviira waka okusoma omalirize koosi yo. Nantwala nanzizaayo mu nnyumba. Kati noono omwana namuzaalira omwo mu nnyumba nga nzizeeyo mu sekendiya. Nenzaala omwana w'obulenzi, nenziramu nenzaala wadde next year mu third year omwana omulala w'obulenzi. Katonda n'aleeta essanyu lingi kuba yo omwami yali yaggwamu essuubi ng'amanyi tasobola kuzaala. Essaala gye wasaba n'ekyusa lipooti z'abasawo zonna naye bagamba nti bano omulwadde tajja kusobola kuzaala. Munnange Katonda yakyusa atuwadde abaana. Kati awo nentandika era nazikontinuinga nga nkomangawo wano. Kati awo nga nsabira ekintu kimu nga tebanyanjulanga ate nga tebantwalanga mu kkanisa. Nentandika okukabira Mukama nengamba naye Mukama buno obufumbo bwendimu nga tebukuweesa kitiibwa. Embeera awo nenkabirira Mukama Katonda era nansaasira. Mu 2011 sajja nayanjula. Twayanjula okwanjula kwali kulungi nnyo. Fakiti yakoma nanze nali awo Mukama twali tusaba Mukama nangamba yangamba date y'okwanjula n'omwezi. Era kuolwo olunaku lwennyini mwami yali agenze kukola nadda. Nangamba tugenda kutuula meetings 2 eri wiiki eddako njagala tugende ewammwe onyanjuleyo. Ne Mukama n'akola. Sajja aleeta ebintu bingi nnyo kuba Mukama atuwadde omukisa. Olwakutwala wa mugenda wa eno gye mwakulira? Tugenda awo ewaffe. Anko waffe naye abeera mu tawuni naye kati ffe twabeeranga wano ewaffe we yatuyambiranga. Twagenda ne tuyanjula awo ewaffe. Okusooka nasooka nentwalayo degree nankolera degree party. Bwe namala degree yankolera graduation party ewaffe ewaka. Osoosayo ebitabaddeeyo. Bannanga abantu bajja waliwo omwami omu ye yajulira n'agamba nzize ddala kulaba ennyumba eno ddala mulimu abaana abasoma betwalabanga nga babeera wano bokka. Katonda yeegulumiza nnyo ku kyalo kyaffe. Obuto buli bwe baabalekamu namwe mwefaako laba Katonda bw'aleeta diguri. Katonda n'atwalayo diguri. Ati omwami n'agamba kati ekyo kiwedde engeri gy'otutte diguri ati ngenda kwanjula. Nadda na bwe yadda balito nafuna gwe mulimu byonna omwami yabikola. Ngaawo sinafuna mulimu kuba we namala in fact we namaliriza degree yange natandika nga njagala nkole. Wali osomye byaki? Nakola bachelors mu arts. Kati bwe nali njagala bwe nanoonya omulimu Mukama nampa omulimu gwe yampa gwali gwa kusaba. Yangamba n'agamba mu kirooto yajja nankwasa ekisulumuzo nangamba eyo office yo ngenze agenda okusasulanga ngenda kulabirira. Naye ekisumuzo kye yampa kyali kya one of my bedrooms gye twalonda okusabirangamu ewaka. Kati mu kirooto mulinga bwe ntandika okusabanga Yesu waka n'asimulula abantu. Nangamba kati eyo okuva n'olwaleero ye office yo. Ng'omaze okusoma biri byonna? Ng'amaze okusoma n'empapula zange. Nga tukomewo mu ddakiika zaffe eziddako.